Lukka Essuula 19. Awo Yesu n'ayingira mu kibuga Yeriko, n'atambula n'akiyitamu. Waliwo omusajja erinnya lye Zaakayo, eyali omukulu w'abasolooza b'omusolo era nga mugagga. N'agezaako okulaba Yesu bw'afaanana, n'atasobola olw'ekibiina ky'abantu, kubanga Zaakayo ono yali mumpi. N'adduka, n'abeesooka mu maaso, n'alinnya omuti omusikamoleya, alabe Yesu yali agenda okuyita mu kkubo eryo. Yesu bwe yatuuka mu kifo ekyo, n'atunula waggulu, n'amugamba nti, Zaakayo, kamangu, kubanga olwaleero nteekwa okuba omugenyi wo. Zaakayo n'akka mangu, n'ayaniriza Yesu n'essanyu. Bonna bwe baalaba ne beemulugunya, ne bagamba nti, agenze okukyala ew'omusajja omwonoonyi. Zaakayo n'ayimirira, n'agamba Mukama waffe nti, Mukama wange, laba naagabanyiza wakati ebintu byange. Ekitundu ekimu nkiwa abaavu, era obanga waliwo gwe nalyaza amaanyi, naamuliira emirundi 4. Awo Yesu n'amugamba nti, Olwaleero okulokoka kuzze mu nnyumba eno, kubanga ono naye muzzukulu wa Abulahamu. Omwana w'omuntu yajja okunoonya n'okulokola abaabula. Awo bwe baawulira ebyo, Yesu n'ayongera okubagerera olugero, kubanga yali kumpi ne Yerusaalemu. Era kubanga baali balowooza nti obwakabaka bwa Katonda bwali bwakulabika mangu ago, kyeyava agamba nti, Waaliwo omuntu ow'ekitiibwa eyagenda mu nsi ey'ewala okufuulibwa kabaka alyoke akomewo. N'ayita abaddu be 10, n'abawa ensimbi eziwera mina 10, n'abagamba nti, musuubuze ensimbi zino okutuusa lwe ndidda. Kyokka ab'omu nsi ye baali bamukyaye, ne batuma ababaka okugenda gye yalaga bagambe nti, tetwagala oyo okufuuka kabaka waffe. Awo olwatuuka bwe yakomawo ng'amaze okufuulibwa kabaka, n'alagira okumuyitira abaddu abo be yawa ensimbi amanye bwe baasuubula. Eyasooka n'ajja n'agamba nti, Mukama wange, ensimbi zo ze wampa mina 1 zaaleeta mina 10. N'amugamba nti, weebale ggwe omuddu omulungi, nga bwe wali omwesigwa mu kintu ekitono, n'akuwa obuyinza okufuga ebibuga 10. Owookubiri n'ajja n'agamba nti, Mukama wange, ensimbi zo ze wampa mina 1 zaaleeta mina 5. N'oyo n'amugamba nti, naawe ojja kufuga ebibuga 5. N'omulala n'ajja n'agamba nti, Mukama wange, laba ensimbi zo ze wampa mina 1 ziizino. Nazitereka mu kiwero kubanga nakutya, kubanga oli muntu mukakanyavu, otwala ekitali kikyo era okungula ky'otaasiga. Kabaka n'amugamba nti, muddu gwe omubi, by'oyogedde kwe naasinziira okukusalira omusango. Wali omanyi nti ndi muntu mukakanyavu, atwala ekitali kyange era akungula kye saasiga. Kale lwaki ensimbi zange tewaziteresa basuubuzi, nze nga nkomyewo ne nzifuna n'amagoba gaazo? N'agamba abaali bayimiridde awo nti, mumugyeko ensimbi z'alina mina 1, muziwe oli alina mina 10. Ne bamugamba nti, ssebo, alina mina 10 ddamba. N'addamu nti, mbagamba nti buli alina ebingi alyongerwako n'ebirala, ate oyo atalina aliggyibwako n'akatono k'alinako. Naye abalabe bange abo abataayagala nze kufuuka kabaka waabwe, mubaleete wano era mubatte nga ndaba. Awo Yesu bwe yamala okwogera ebyo, n'akulemberamu ng'ayambuka e Yerusaalemu. Awo lwatuuka bwe yali ng'asemberedde ebibuga Betufage ne Betaniya, okumpi n'olusozi oluyitibwa olw'emiti emizayiti, n'atuma 2 ku bayigirizwa be, ng'abagamba nti, mugende mu kabuga kali ke mulengera. Bwe munaaba mukayingira bwe muti, mujja kulaba endogoyi entoototo esibiddwa, eteebagalwangako muntu. Mugiyimbule mugireete. Singa wabaawo ababuuza nti lwaki mugisumulula, muddamu bwe muti, Mukama waffe agyetaaga. Awo abaatumibwa ne bagenda, ne basanga byonna nga biringa bwe yabagamba. Bwe baali nga basumulula endogoyi, bannannyiniyo ne babagamba nti, lwaki endogoyi mugisumulula? Bo ne bagamba nti, Mukama waffe agyetaaga. Awo ne bagitwalira Yesu, ne bassa ku ndogoyi eyo ekkooti zaabwe, ne bagyebagazaako Yesu. Bwe yali ng'agenda, abantu ne baalira mu kkubo ekkooti zaabwe. Ate bwe yali ng'asemberedde Yerusaalemu, ng'aserengeta olusozi olw'emiti emizayiti, ekibiina ky'abayigirizwa be kyonna ne kitendereza Katonda n'eddoboozi ery'omwanguka.
nga kisanyuka olw'ebyamagero byonna bye kirabye, ne kigamba nti, kabaka ono ajja mu linnya lya Mukama atenderezebwe, emirembe gibe mu ggulu n'ekitiibwa kibe eri Katonda atenkanika. Awo abamu ku Bafalisaayo abali mu kibiina ky'abantu ne bagamba Yesu nti, Muyigiriza, ma ku bayigirizwa bo. Yesu n'addamu nti, Mbagamba nti singa bano basirika, amayinja ganaaleekaana. Awo Yesu n'atuuka kumpi n'ekibuga Yerusaalemi. Bwe yakiraba n'akaaba olw'okukirumirwa, nga bw'agamba nti, Singa ggwe omanya wadde ku lunaku luno ebyo ebireeta emirembe, naye kaakano bikwekeddwa amaaso go. Ekiseera kiri kutuukirira, abalabe bo ne bakuzimbako ekigo okukwetooloola ne bakutaayiza. Balikuzingiza ku njuyi zonna, balikusaanyaawo awamu n'abantu bo abalisangibwa mu ggwe. Era mu ggwe tebalireka jjinja lizimbiddwa ku linne waalyo, kubanga tewamanya kiseera Katonda kye yajjiramu okukulokola. Awo Yesu n'ayingira mu ssinzizo, n'agobamu abaali batundiramu, nga bw'abagamba nti, Kyawandiikibwa nti, ennyumba yange eneebanga nnyumba ya kusinzizaamu, naye mmwe mugifudde empuku eyeekwekebwamu abanyazi. Yesu yayigirizanga buli lunaku mu ssinzizo. Bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka n'abantu abalala abakulu mu ggwanga ne basala amagezi okumuzikiriza, ne batalaba kye banaakola, kubanga abantu bonna omwoyo gwabwe baali bagutadde ku ye, nga bamuwuliriza.